إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد ربما نكتن الله سبحانه وتعالى أو نكسب وشتم محمد صلى الله عليه وسلم. فزبغانا بانجي nebazaabo bonna abajja batuwuliriza n'okutulaba ku mukutu gwaffe guno gwe tumanyi obulungi okututuusaako ebyokuyiga ebitali bimu. Pozi olwaliro biidhinillahi subhanahu wa ta'ala omutwe gwaffe gujja kubanga gugamba bustaanu sola. Tugenda kuyingira ku mutwe ogugamba nti ennimiro y'essola. Omwo mwe tugenda okutambulira biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tubeere nga tutegeera eswala kyeki ku sayidi y'olulimi ne ku sayidi y'amateeka. Bwetutyo tujja kutambula tulabe nti eswala lwaki eyitibwa eswala era eswala yava mu kigambo ki insha allahu subhanahu wa ta'ala. Ng'ekigambo swala baganda bange kigambo kikulu nnyo olw'okuba ti ibaada emu ku ibaada Allah subhanahu wa ta'ala gye yasooka okubeera nti assa ku Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era nabwe kityo yegenda okusooka okubalibwa yawma alqiyama ku mirimu gyonna omwana Adamu gyagenda okubeera nti awaayiri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tugambye omutwe gwaffe gwe tuwulidde nti bustaanu sola, nti tugenda kusoma ku ennimiro y'essola. Essola eyina amakulu ga mirundi ebiri. Amakulu agasooka eyina amakulu ku sayidi y'olulimi ng'olulimi, ate neba n'amakulu ku sayidi y'amateeka agomba sallallahu alayhi wa sallam ge yajja nago. Ku sayidi y'olulimi eswala etegeeza ki? Eswala etegeeza kibayita lugha, etegeeza addu'a bi khayri, okubeera nti osaba ekintu ekirungi. Buli lw'osaba ekintu ekirungi ekyo kiyitibwa du'a oba kusaba. Era ku mulembe ogw'abo abaasooka nga omubaka sallallahu alayhi wa sallam tannaba kubeera nti atumwa, baali bamanyi bulungi ekigambo sola nga kitegeeza addu'a bi khayri, okusaba ekintu ekirungi. Falamma jaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, omubaka bwe yajja n'abeera ng'aleeta ku sayidi y'amateeka essola etegeeza ki? Ng'ekigambo as-sola kitegeeza okusaba. Era ojja kusiŋŋaana bye tunaba tusomye ebitabo ebimu ng'ekitabo ekiyitibwa ahwaalu shakhsiyya li ghayri muslimin. Ojja kusiŋŋaana nga abasajja abo abatali basiraamu balina ekitabo ekyo ekikwata ku mbeera zaabwe ng'okuwasa, ng'okufumbiza, n'okutta n'ebifaanagana bwe bityo. Naye bo baali nga bategeeza ku nsonga y'okuwasa, bagamba nti la yajuuzu nikah, okuwasa tekukkirizibwa illa fi kanisa, okujjako nga mugenze ku kanisa. Omuntu yenna singa afuna omukyala nga wadde nga abagasse oba abawooye paapa naye nga tagenze ku kanisa, eswala oba obufumbo obwo tebukkirizibwa. Kati bwe bategeeza ekitwaza omuntu oli lwaki agenda ku kanisa, bagamba nti liyusalli alayhi alkahinu, liyusalli alayhi alkahinu, oli omukulu w'ekkanisa asobole okubasalira. Yakozesa ekigambo liyusalli alayhim oba liyusalli alayhima, abeere ng'asalira abagole abo babiri. Kati yakozesa ekigambo sola, kiba tekitegeeza nti baali bategeeza bagende basimbe layini basaale. Wabula bakyogera bo nga boogera ku sayidi ya lulimi, so teboogerera ku sayidi y'amateeka. Bagamba nti kahinu liyusalli alayhima, oli omukulu w'ekkanisa abeere ng'asalira abagole bano babiri. Kati muwalabu baali bategeeza kusaba, baali bategeeza kusala kuno kw'amateeka. Na bwe kityo tukisiŋŋaana ku sayidi endala, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we basalira ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye wano waliwo okwawula wakati w'okusaba kwa Allah jalla wa ala ne bamalayika. Bamalayika ne abantu ffe abakkiriza tusabira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah amuteekeko okusaasira kwe. So nga ate Allah subhanahu wa ta'ala thanaa'u alayhi fi al-mala'i al-a'la, Allah amwogerako
ng'ekitonde kye ekyebbeeyi waggulu. So yenna Allah subhanahu wa ta'ala tasabira musabire nga ffe abantu be tubeera nga tukola. Kati tuwe twagala kusembeza amakulu agategeeza esswala nga twogera bwogezi so mu mateeka g'obusiraamu kye gategeeza esswala. Kati wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yasingana abantu ng'esswala bagitegeera, kati yajja n'amateeka esswala bagitegeere muki akyawukanyeeko ku lulimi n'agamba nti ekitegeeza esswala mu mateeka aqwalun, yagamba bibeera bigambo, wa af'alun, ate bibeera bikolwa, muftatahatu bitakbir, biggulwawo na takbira, wa mukhtatamatu bitaslimi, ate tubigazaawo essalaamu. Kati kiba kitegeeza nti bw'oyimirira n'ogamba nti Allahu akbar, bw'ogamba nti Allahu akbar ng'ofunye bulungi wuzu, n'oyimirira mu musaala oba wonna w'ogenda okusaalira n'oyolekera ekibula n'oyogera ebigambo nga nti Allahu akbar, olwoba otandise kiyitibwa esswala ku mateeka. Kati oggulawo bulakiti eggulawo egamba nti Allahu akbar, ogguzaawo kigambo ekyo. Kati ebigambo by'ogenda okwogera makhusuuswa nga byeyawulidde koyo agambye nti Allahu akbar, ebigambo byoyogerera wakati awo wonna okutuuka n'ogamba nti assalaamu alaikum, ebigambo bibayita esswala ku sayidi y'amateeka. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallama n'atuyigiriza bulungi esswala. Esswala bwettu tugitegeera mu ngeri y'olulimi ne mu ngeri y'amateeka ng'omubaka bye yagireeta sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo ebyo biba byeyawulidde, so si kugamba nti luli wanaabeera mu kkubo n'agamba nti Allahu akbar ebeera swala. Bibeera swala ng'ebigambo bino makhusuusa byeyawulidde ng'obiguzaawo takbira n'obigazaawo salaamu, olina okuba ng'olina wudhu era ng'oyolekedde mu kibula, ekyo bayita esswala. Esswala lwaki twebuuza lwaki baagituuma esswala? Ekigambo swala kigambo kiva mu kigambo swila. Ekigambo swala baakijja mu kigambo swila, ng'ekigambo swila kitegeeza ki? Arrabitu allati yarbitu bayna shay'aini, kitegeeza ekintu ekiyunga ekiyunga ebintu ebibiri. Tugambye esswala yava mu kigambo ekiyitibwa swila, ng'etegeeza ki? Ay arrabitu, ekintu ekiyunga shay'aini, ebintu ebibiri. Lwaki bagituuma bwe batyo? Olw'ensonga li anna salata, kubanga esswala eno tarbitu bayna abdi wa rabbihi, egatta omuddu ono ne Allah we subhanahu wa ta'ala, ng'amaze okugiguzaawo ebigambo bye tulabye era n'agiggazaawo ebigambo n'essalaamu gye tulabye, eyo gye bayita esswala. Lwaki? Li anna salata tarbitu, eyunga omuddu nani? Ne Allah we subhanahu wa ta'ala. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومبكى صلى الله عليه وسلم كما عند إمام مسلم أتجز محدثنا تجامبا، ومبكى صلى الله عليه وسلم قال، يقام ومبكى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ويكتب الله سبحانه وتعالى يقام من الحديث القدسي يقام بأن الله يبيوغل أن أتجز النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين العبد النصفين. Yagamba nti esswala eyo nagikutulamu ebitundu bibiri, ekitundu kya muddu onaasaala, ekitundu kya Allah subhanahu wa ta'ala. Paati ezebbiri oba paati ezebbiri zitulaga bulungi nti waliwo okuyungagana wakati w'omuddu ne Allah subhanahu wa ta'ala, oba omuddu n'omutonzi we. Kati omuddu bw'agamba nti alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala akoonako ku sitampu ku bigambo ono omuddu byayogedde, n'agamba ati Allah subhanahu wa ta'ala hamidani abidi, omuddu wange ansuuse. Nga Allah mu bintu byasinga okwagala ku muddu we kwe kuba nti amusuuta n'ekyo ekisaana okuba nga kisuutwa naye. Kati agamba nti hamidani abidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama inda al-Muslim, omubaka yatutegeeza n'atugamba mu hadisi endala nti alhamdulillah, ekigambo ekyo yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallama agamba nti tamla minzani, kijjuza bwaguuga ya minzaani, empeera ezo zijjuza minzaani yawma alqiyama. So nga ate minzaani kitonde kinene nnyo nnyo nga tujja kyogerako eyo mu maaso biidhinillah. Naye agamba nti bw'ogamba nti alhamdulillah, agamba nti tamlau lminzaani, kijjuza minzaani ekigambo ekyo kyoyogedde kyokka alhamdulillah. Kati omuddu bw'agamba nti alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hamidani abidi, omuddu wange ansuuse. Kati omuddu bw'agamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya athna alayya abidi. Bw'ogamba nti arrahmani rrahim,
ezo sifatani lillahi jalla wa ala bitendo tubisuutane Allah jalla wa ala ebyokuba nti ye musaasizi w'ekisa ekindi subhana kati bw'okyogera Allah subhanahu wa ta'ala yakoonako sitampu n'agamba nti athna alayya abidi omuddu wange agizeeki omuddu wange ansuuse ne tugamba nti arrahmani rrahim maliki yaumiddin Allah n'agamba nti majjadani abidi omuddu wange ampadde ekitiibwa ekinzijaamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah agamba nti hadha bayni wa bainak Allah ategeeza n'atugamba nti muddu wange ekyo kiri wakati wange naawe toyinza kugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in okujjako ng'okakasa nti Allah bw'osinza mu butuufu bw'okusinza tolinaayo kitonde kirala tolinaayo kantu konna kogatta ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah addamu n'agamba nti hadha bayni wa bayna abdi ekyo kiri wakati wange n'omuddu okutuusa awo omuddu waagendera ddala ihdina sirata almustaqim paka ku kigambo wala dhalin Allah n'agamba nti omuntu bw'ayogera ekintu ekyo muddu bw'ayogera ebigambo ebyo n'abimaliriza bw'atyo Allah agamba nti hadha li abdi wal abdu mas'ala agamba nti ekyo kya muddu wange eddwa eyo gy'osabye nti ya muddu wange omuddu alina okuweebwa ekyo kyennyini kyasabye kati eswala ne tugiyita edduwa mu kitundu ekya loga ne tugiyita okuba nti ibada shari'i mu bitundu ebyokuba tutandisa okukola nga bwe twalabye ikhwata al-imani kati eswala eyo erina ensonga nnene nnyo olw'ensonga nti eswala eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagituwanga swala egenda kutunaazaako amazambi mayitirivu nnyo yawma al-qiyama olw'ensonga nabi sallallahu alayhi wa sallama shabbaha as-salata kalma omubaka sallallahu alayhi wa sallama yafaananya eswala eno ng'eringa amazzi lwaki yagifaananya ng'amazzi kubanga amazzi gajjawo obukyafu webuba bulabise n'eswala yennyini ekuggyako amazambi gonna g'oba okoze kama qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ng'omubaka bw'atutegeeza n'atugamba nti ara'ayta law anna nahara abanga olaba otya ara'aytum mukiraba mutya law anna nahara bibaabi ahadikum senga omugga gubeera ku mulyango gw'omu mummwe yagtasilu minhu 5 marrat naaba ng'anaaba mu mugga ogwo emirundi 5 hal yabuka min dhannihi shay omubaka yabuuza nti omuntu oyo ayinza okusigalako ekko basahaba baddamu ne bagamba nti la ya rasulallah la yabuka min dhannihi shay tayinza kusigalako kintu kyonna qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama omubaka n'agamba kadhalika mithlu sola nesola bwetu bwefaanaganira ddala yamuhu llahu bihinna alkhataya esola ezo 5 zikusangulako amazambi gonna goba wakoze ikhwata al-imani wal aqida baganda bange nga tugenda okumaliza ekitundu kyaffe kino ekisooka njagala okubategeeza twekwate ku sola nga bwetugenda ogiraba twagambye nti esola bustanu assola twayingidde mu nnimiro y'essola tugenda kugitangula yonna tugirabe nga bwefaanagana tutuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga atusiimye wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا